Leero kwe kubadde okutendekebwa okusembyeyo eri ttiimu zombi ku kiseera kya Legends Naguru nga Kenya yeesoose mu kisaawe ku ssaawa 4 ez'okumakya okugezaako okukimanyiira nga tebannaba kutunka ne Uganda enkya. Kenya ezze mu nsiika eno nga yakamala okwegezamu ne Girimaani nga Girimaani yagikubye ku ggoolo 3-29 era nga n'enkya bakwesigama ku muzannyi Joshua Kisanga azannyira mu kiraabu ya Newcastle Falcons mu Bungereza. We know it's not that simple because we play against Uganda. At home they're very strong, so our focus is on our execution and our plays and what we want to get out of this game. Oluvannyuma Uganda eyingidde ekisaawe mu kutendekebwa kwayo okusembyeyo nga Uganda yo egenda kusinga kwesigama ku bazannyi abazannya professional mu kiraabu za Kenya eya Kabla Sugar okuli Philip Okulach ne Ivan Kirabo ne James Odong owa kiraabu ya Nondies naye ya Kenya. Abazannyi abalala abasuubira okutuusa Uganda ku buwanguzi ye kapiteeni wa ttiimu Brian Odong, Asmani Mugerwa, Michael Okulach ne Lawrence Sebuliba. Sekuluno twetegese bakooki tuyina batukutte mu bulungi nnyo, ttiimu twagitabudde limu abato n'abakulu, so kyensuubira era kyenkakasa nze nga nze Kenya ku luno tugenda gikuba tubawe essanyu. Kenya be bawangula ekikopo kino omwaka oguwedde era nga be bakyasinze okukiwangula emirundi emingi nga giri 8 nga yo Uganda yakakiwangula emirundi 3 gyokka.